Aisha Kabanda taddayo, Mwanga Kivumbi taddayo, Namboze taddayo, Segona no bwakola taddayo, Gundo no we Nansana taddayo, Otege Wakaima Mutsoke taddayo, Shamim Marende taddayo, Sewanyana taddayo, Nsubugapo taddayo, Ononyoko taddayo, taddayo, Bashir Kazibwe taddayo, Gundo no Kagabo taddayo, Rwango wejindi taddayo, Bare taddayo. Katize kubure bani kuburire bani tagenda kuddayo. Brenda mukanya dayo. Kati ngo ataddayo wa. Walu namba Namboze wanu. Wa mugwano gwe adayo. Ngakamba burire kino nkikuburira ogenda kuraba zake dayo zake ati za kunakugamba nze nakugamba baddeyo kali bobana dayo janga wano nomburira atenja kubaro mukama ajja kunyama ajja kubaawo bobana dayo gwe gonda kulaba omuyaga sigwe gwabaleta gwe gugenda obatwala bagenda genda olugenda ate ne guno ani Chairman wa district MP jagala bwa MP wana wali irale kiyaga kati wulirako kati karagawa nze kumanyi ko nze bankubuulira nze bankubuulira oyo mwana mungeri jogamba nti wano wakiri mfunye wano ate nawo taddawo nawo tayiza kuddawo kati wali oyinza ogende wakiyaga nti yanaye era wenale magenda kuddamu awangule gunde constituency yes agenda kuddamu awangule constituency nekiyaga taddayo ani ono Nakimwero Nakimwero taddayo waliwo mutala we wakiso wano bakwita oyo Naruyima addayo Naruyima na esika kasa Naruyima taddayo baba singa bamulonda tebamulonda Naruyima taddayo Gunda addayo ono we Mityana Joyce Bagala nayo taddayo kati gwe sesitole kwa yinza okudda ate Alani Mayanja kali ku ground ne Alani Mayanja bajja kudda abo bajja kudda Alani Mayanja ajja kudda nobwa janga independent Alani Mayanja ajja kudda ne sesitole kwa ajja kudda Mpuga ajja kudda Abedi ajja kudda Juliet Kakande tajja kudda Nannyondo Veronica ajja kudda anti bunaba ngambe nze nkubuulira onyiza n'okubuulira ensonga lwaki Mpuga agenda kudda tubale omuntu ayagala okujja mu constituency okubeera omubaka wa parliament tubale sente zalina okuba nazo akaunti kakati tubalire ku muntu nga naye mukopi kikwetaagisa miliyoni 600 ku akaunti tubale ziragawa anti ekisooka katugambe kati Kawempe Kyaddondo ziri bibiri gundi ziri bibiri 38 polling stations buli polling station kanjibalire ko abantu babiri be bantu bameka ziri polling station 238 tuba mu kumpi katugambe kali 5 katugambe buli muntu muwa mitwaro 5 the sente meka abaraba nanga genda okwesimba wali ati andi tubalidde jangu sembera kumpi atubalire yes agenda kwesimba wo tulaba nkwaniza nnyo okubuuza konti osibi oti afunye okusomozebwa okwenjawulo nkusaasidde yasatu bakubwanguzi nkuyoza nyina Gideon Tugume munamateeka munamawulire munabyabufuzi tugume buuza abantu habari zenyu wote kutoka Kenya na wasalamia sana kutoka Tanzania habari zenyu huko kutoka Congo bonjour bonsoir comment ça va comment ça va bonjour kutoka huko Congo M23 jambo M23 jambo M23 kuverie Rwanda banafe mwaramutseho mwiriwe neza na mahoro mumeze mute Burundi mumeze mute Burundi mwese turabakunda cyane turabakunda cyane so we are here kutwara ikintu kino tutware mu maso MS Media Uganda kutakati nange zuno kwendi njakora musako basebo ne banyabo amanyaga ngeze Gideon Tugume ndi muwegere ndi muzukuru wa Andrea Gacharo kuverie Mijera Kakuru Town Council Ruhama County Tunga mu district sanso kubalaba sebo westi bwawere kumpita wana kale sebo oli bulungi Tugume ndi bulungi toina buzibu sina buzibu embeera tutandikire Kawempe nalabyo mukyala w'omugenzi nga kubye press conference eggulo ng'agamba ne batampe kadi mwene UP kati yamaze osoma sigino tebagenda muwa kadi ne batampe kadi mwene UP nze ngenda kwesimbawo ng'omuntu nalukola ajagala magala ajagala oyo ajagala walunduza n'abalanga babiri laba NUP
Kiki ekisobola okuva eyo? Ne bw'atagimuweere ya Kicupuli eya Kyagulanyi ya Kicupuli. Waliwo screenshot ezasooka okuyita nga ziraga Nyanzi ayagala ssente milioni 3. Kakati Nyanzi yazaagala ate yazeegaanye atuuze press conference azeegaanye. Twabijjayo mu MTN mbirina. Obina Gakyalo ntano security gisso eri wane ekisowaani kiri bwe kiti mbirina. Twabijjayo mu MTN Nyanzi yali azisaba. Ate Nyanzi si mukyamu kusaba ssente kubanga yali mu kintu kyamanyi nti kifu wabula kukijjamu kyakijjeemu. Kati nobwa Nalukola namugambye nti Nalukola toyonoona ssente pulida konoona ssente naawe okimanye ebintu by'abantu. Nalukola yabadde mu musango gwabwe akimanyi nti omusango mufu akimanyi nti omusango mufu okiraba kakati yabiraba byonna namugambye nti gw'okimanyi bulungi nobwowaayo ssente ezo n'ogula ecupuli kya kaadi tugenda kujjayo bano nga temwabajjayo baani abali twabaleka bulesi naye byonna bya cupuli byonna bya cupuli ebintu bya NUP bya cupuli bino bya Kyagulanyi byakola sajja bange bwakwata omusango n'okuteeka mu kkooti era gyeguli ate nze nfaayo ki nze nja kulaba ekiseera nga kiweddeyo nze nveeyo nfaayo ki bogo baateeka mu kkooti y'abantu guliwulirwa ddi nga tebaguwulira omanyi kati nva abantu bwe tubagamba babalowooza nti oyo tugume taagala NUP taagala Kyagulanyi NUP fe twagitandika Kyagulanyi nze nasooka okumuwa ku ssente z'okukola ebivulo bye ng'akyali muvubuka muto otanga nze nina ku ssente akimanyi gye nali nkola nansanga naye muwa ssente okitegeera kati nze Kyagulanyi sirina buzibu naye naye bw'okolanga ebintu ebitasaana ebintu ebitalina magezi ate nga mbadde nkubalamu amagezi nze mba sikubalaamu njagala okimanye nti ekibiina kya NUP kasooka nga bakitwala kati myaka 4 tebategekangayo yadde structure n'emu yadde ku kyalo nti kuliko abantu 5 aba NUP tekuli bali bayita kati muwanga Kivumbi yita okufuna obwa byonna bya kiyaayi constitution ya NUP tekirize ebyo bya appointing ne vice president of Buganda bishite balimu mu constitution bubatambuza byabwe bakola ekintu kyabwe ekivuru kyabwe fire base school gye batambuza yetambula yegenda maaso nkubulira amazima era nze abantu abatagala kukiriza balinde ku luno lw'Ekawempe batsimbewo omuntu genda mujjayo ate nakakiko by'okulonda tekagenda muwandiisa kana muwandiisa katya nkuje ngapoze nga bakaguliridde kana genda muwandiisa katya ate kati bali mukubasunsulamu ati basunsula kibaleke mukono na biseera by'abantu abantu baleke baligende nga independent kati mu constitution gye bagenda okusimbirawo ono omuntu baleeta constitution ey'ecupuli ne tugiteekako envumbo gyeri kakati constitution kije bagenda okuleeteramu omuntu constitution eyedda eya NURP tekiriza nti president goli n'obuyinza obukola ebyo tekiriza ye constitution eriwo kati tebikiriza ebyo bya kisiru byonna bya kisiru tebikiriza hadi bagenda kuleeta constitution bagenda kukolera mu constitution ki era banagamba tujidde mu constitution ki ebintu byabadde bawaayo books of accounts byonna biri forged okiraba buli kintu kyonna kiri forged tuna report ya police eraga nti buli kintu kyonna kyali kiweereddwayo kyonna kiri forged hati kiki mugamba kati muri awo muleeta kino muleeta kiri nenga mukimanyi nti ebintu byemukola tebiriyo Kyagulanyi ne family yabanoonya ssente ne Rubongoya waabwe Captain Rubongoya ne Major Katana banoonya ssente bo bajja kukola emirimu gyabwe bagikole owulidde n'embega bisekezi owulidde siniya mbega bisekezi mbega oyo mbega ddala naye ono ye muntu nsoro ono gundi muntu nsoro ate agenda ku NTV nga avaawa tokimanyi mawulire tokimanyi yava ku UBC nga avaawa yali agasoma amawulire kakati nze kakati nokkiriza kyenkugamba oyinza agenda ku UBC n'ofuna omulimu gwe gendayo wetwabeera mu mawulire ng'ofuna omulimu ku UBC ng'ogujjawo kati ate nga ffe twali twasoma amawulire nga tosobola gufuna ate yamala senior 6 yali asoma biki yali yabijjawo osobola nti gundi oyo yakola sciences naye yajja atya okusoma amateeka wayemwe ebintu mubiraba bw'emiti oyo gundi yakola sciences ku A-level naye kakati yabikola atya birimu ebibuuzo naye tetwagala genda mu ebyo mulimu abaagala okuteekayo petition tegiyita bulungi naye nze ebyo tebinkwatako amateeka tegasomeka womalirako nebagaba bakutikidde oba osomye nze kirinaako obuzibu ekyamateeka kyo Kawempe North teri kiriyo kiri awo tewali
bagenda kulonda gwe bararonda ne NRM eyinza okuwangula. NRM yalese nambi muwala wa Kigongo ate ebyokugwa mu Kampala sikwe kugwe Kawempe eri yali Kampala kateno Kawempe ate eri yali general election eno by election tozi comparing nga chekimu byanjawulo eno by election eri yali general elections ne byaliwo byategereka kati go baronda Shamim Marenda yizo kudamu ne yesimbawo tatuzanga yadde olukiiko lw'abakyala basatu mu Kampala. Shamimu yali atuza rudda wali kooti no tebamuronda kugenda mu kooti bamuronda kiikirira abakyala b'e Kampala is a woman MP Kampala district yali atuzizayo yadde olukiiko lw'abakyala basatu oba babiri ndera nyumula ku parliament babajja alina abavuka bamukwata video ngayingira najja wano ku gate esooka wano ku check ey'okubiri kati ye kwegamba ebyo kati ebyo bamurondera abakyala b'e Kampala tayinza kuddayo no bwaba afaanana atya kata kati mu bufunze Kawempe NUP tena kufrontinga candidate terina bwene kikora ereja kukikora kulwayo nga ne byekoze tebiriyo era bajja mujjayo ati kakati twali omanyika kubuulire twatuna okuteesa tutuure tubagambe nti mwekyamwe ekisanja kyaggwako mujjukira bulungi twatubawaddemu omwaka ekintu mukite ne headquarter gye mugamba nti mwagula tulina okusooka okujekenneenya bulungi tutegeere mu handing over bano handing over kufi ekibiina si kyabwe tuddemu okulonda kakati engeri gye bamaze ebbanga lino tubakiriza okwesimbawo bayinza okuddamu ne beesimbawo bw'ayitamu okubeera vice president oba president kyayagala ffe tetulina buzibu naye ng'ayise mu kulonda mu kulonda okwataba miruka delegates conference ekyo bwe kitaakolebwe tannajalaga ate si yalina okuyita tabamiruka oyo tebalina buyinza buyita ffe tulina obuyinza kubanga ffe seeke yasigala waffe ffe tulina register enkadde ffe tulina certificate of registration kati bo bali erina ebicupuli byawe ebyo ebicupuli tebiyinza kuyita delegates conference gwerinda bagiyite ye g'otutegeera otya g'otulabira wano bwe tuti omanyi bagenda ne banyooma oyo Rubongo yananyooma bwe namuyita n'obusente bwange bwe babanjayo miliyoni 7 eze bwe mbabanja eze kunze busente kubanga nali nfunyeeko ku sente sebo nzigoraba kakati bwe nagenda Nyanzi yantwala ewa Rubongoya n'agamba pozi tugira tukuwa akakadde enda ebirala tunaabiraba ne ngamba mugitwalire nnyoko embalala bamanyira Nyanzi yantwala bansasule bwe ntuuka Rubongoya n'agamba tugira tukuwayo akakadde naye gaali musiru nza akakadde ku miliyoni 7 mpaka kadde no atambulo zitwalire nnyoko embalala ne kakati nazimulekera azirina abeere nazo okiwulira bafunye sente empya n'enkadde naye n'abaana b'Esegirinya bagambye tebagenda kubasasula tebalina sente naye nga bafuna sente buli wamu ze bafuna naye ekizibu kibafunye kati ababisiyaga tebagenda kuddamu bawa sente kubanga gundi Trump abali bubi mu America taagala bisiyaga abali bubi nnyo kati abasiyaza abadde bawa NUP sente abadde bawa Kyagulanyi sente abo tebakyaleeta abavubuka baali bawa sente nga basinzira mu America mu Canada bazisalako kakati ali awo naye alinda za gavumenti obuwumbi 3 miliyoni 4 alinda n'okutandika okujja sente mbana bagenda okwesimbawo nga bwe bagambye Narukoola bamujeko miliyoni 3 nze nkyogedde sigwakyogedde lwakyo kinzijjako nze njogedde balinda miliyoni 3 eza Narukoola zaganye Narukoola naye zamubuza azirina tukyalina sente bali mu bintu by'ekisiro abo babbi bonna babbi banyanzi bonna maaso bagakanudde bwe bati banoonya sente oba embole bagironde baweeki nga n'abagironda bali mu kubonaabona futu soja abaana baabwe bagenze ku ssomero mubanoonye gye bali olabye bafutu soja anti rakati iragyeje mirimu gyabwe waliwo ebirala Rubongo yakola mirimu ki tasiiba afuna miliyoni 9.5 buli mwezi kati dengo lwaki wakanya lwaki tugenda n'omubuuzo ofuna sente meka omwezi zaafuna omwezi Kyagulanyi afuna miliyoni 2 omwezi buyeyongeza babaka wa palamenti wajjako akakadde miliyoni 5.7 gundi z'emmotoka babajjako 10 miliyoni 2 buli omu ku miliyoni 10 bali atano baze sente meka
sente ziragawa ezo nazona eri bafuna bilioni nyamwe milioni 3 bilioni 3 mu milioni 4 ziragawa ze bilioni 13 omwaka ziragawa mwe muri aho muri kubidwe fe tubagamba mukore ebintu byamwe mukore vurugu wamwe nete muguba yingiza mba na Uganda abantu bari makomera abantu bari bafa nete munachi abana bakawuma bari warite basoma abasegera inyamwa abagobye tebate bababurira hati mwagara abantu bakore iki yamwe opposition yamwe koradi oraye kati wenjogerera kati twari yende kigambo ne kimwe kivayo mu cyaguranye babo barese digital gundi abantu babasaba miliyoni emitwaro 75 buri motoka tona bakogera kigambo ne kimu abantu bari mu motoka bwabwe abantu bari taxi takite muri sente toyinza kogera gwensonga z'abantu zirwanirira di amazama yonje tewari enzikize abantu obwavu bweyongedde tonna kyo yogera olyawo buli wakuba gundi oyogera ku muhozi ekizibu kya Uganda si muhozi ekizibu kya Uganda buzibu obubirimu ebyebizibu ebyenjawulo yogera ku bintu ebikwata ku bantu ebiruma abantu nego oyogera ebintu ebitaliyo okola bibyo olwokuba nti gononya sente abesimbye mubajja mu sente bakora bano kibi bitali mwambara bwakyo bukofira kati mwanti mwagenze mulabe kibara mulaba ko kimusajja wa bamulabye bagenze ewa gunde wakibarama gundi yagenze rubongoya ne cyaguranye nibe kubise fana ni kibarama ngari kundiri abantu baramabo kaba bamugamba umusangu no mukoti tegugenda atechora bari no buyinzo bugujayo kala akikore akikore guveyo shibaramo bari no buyinzo bujayo umusangu nakikore guveyo kagombe eyaraiza cyaguranye okubera president w'ekisera okubera Fraga Beyara ari ruzira bamubanja miliyoni 6 agenda kumara ko kigundi ya myaka ejo nga cyaguranya ari magere afuna obuhumbi n'obuhumbi oba muntu mura wari wagwe yeyimirira nagenda nibakwata ye miliyoni 6 na yori ari waritayizaga makanzi weyo omusajja bamute oyo oba muntu mura nawo noyogera nti nawo president w'ekibina mutuvje kwa kajanja namwe byo nebi bakora byona abantu abagende kakiri bari abantu musanvu era ye list yagena mu electoral commission batuburira abalabo nabavawa tokirizwa kubera ko executive y'ekibina nga tori gazetted bano bawocha mufumbiro tebariko abo ba George Musibo nabo tebariko bakadeidei bano banarukora tebariko bavawa abo boreta abatari ku list abatari gazetted bavawa bogama nti bakurembeze b'ekibina kati gose ko jija wetari gazetted mu kibina mu electoral commission tegeza myaka nate baliberanga natabamiruka yenna tubaberanga na tukiko rwonna teruriwo kitegeza no kujuza ekifo kya deputy spokesperson ngai walonda mufumbiro bachironda mbuchamu bamebe balina okwesimba balina okwesimba ono balondamu tebakikolanga tabiukateturanga tebali na seke tebali na neke tebali na ruchiko ro tebali na structure katabu bantu bakika cyabo bo bali ku sente bali kulya sente akachiko ke byokulonda ke kavunani bakwanga kati waliwo teka political parties and organizations code of conduct eteke lyayita erino okutekebwa mu nkola Prime 7 yakalisa ininga banobo nabalina okuyorebwa batwalibwe mukomera nabakachiko ke byokulonda banakwatagala nabo batwalibwe mukomera kwange bintu ebyo bichamu bakole bintu bitali mu mateeka ebitakirizibwa hati mu tugamba ki wakati tugume tugenda mu 2026 electoral commission sente zisaba twazira banaye abasajja bano bakomawo bani ababaka parliament nadala kudurwa buraga tebagenda kukomawo abagenda ekumpi ebitundu 7 ku buli 10 abo opposition tebagenda kudda ate bitundu 8 ku buli 10 abenarem tebagenda kudda wagenda kukomawo abantu bapya era ekyo jakubo kiraba kubanga bona performance yabwe mbi ukiraba bari mukulya sente nguze fuse enguzi both in the opposition ne kuchi ne ku NRM abo bona babisechezi bona tibagenda kudda bali ebisembeyo ati obadde ki abadde opposition nakugamba kigwe report ya furumye ya East African Gold report yaragachi ye muntu w'ekibogwe mu bali of opposition bona mu East Africa yari wansi yasembayo yewe kibogwe wawe enakawa west tabachikiridde atabachikiridde ngakola ki akozeyo kigende nakawa kikyakozeyo chokama nti senyu ngaso omukuba bugenda yora kibagenda omukola tekirabikanga nako yakawangurira by chance by chance tagenda kudda mu parliament
ekyo nakugamba tagenda kuddayo. Mwanga Kivumbi no bwakola tagenda kuddayo. Yali akola Thanksgiving walaba abantu bamuwa. Va kwebyo. Bali tebamaze omukubirayo abamukuba tebaliyo bo. Babayita ku gogo mukoro babayita. Bana aba NUP benyini. Babayita. Bamuyita. Babayita. Kakati bwe abayite bamuongere. Mwanga Kivumbi ebutambala basolo mu. Ategeregenda kuddayo. Ate Aisha Kabanda. Namboza dayo. Aisha Kabanda dayo. Aisha ngalocha Aisha Kabanda. Nze njagala kubuulira byenjogera wano nze ne munabyabufuzi ate ndi mutundulizi w'ebyobufuzi. Manyi musajja bakwadde kuloza. Nze kusimanyi abo tebagenda kuddayo. Aisha Kabanda taddayo, Mwanga Kivumbi taddayo, Namboze taddayo, Segona no bwakola ate taddayo, Gundo ono we Nansana taddayo, Otege Wakaima Mutsoke taddayo, Shamim Marende taddayo, Sewanyana taddayo, Nsubugapo taddayo, Ononyoko taddayo, taddayo, Bashir Kazibwe taddayo, Gundo ono Kagabo taddayo, Rwango wejindi taddayo, Bare taddayo. Kati nze kuburire bani tagenda kuddayo. Brenda Mukenya dayo. Kati ngo ataddayo wa. Walu Namboze wanu. Wa mugwano gwe manero sifa. Adayo. Ngakamba buurire kino nkikubuulira ogenda kulaba zake dayo. Zake ati nza kunakugamba. Nze nakugamba baddeyo kale. Bwebana ddayo janga wano nombuulira ate nja kubaalo omukama ajja kunyama ajja kubaawo. Bwebana ddayo gwe gwenda kulaba omuyaga si gwe gwabaleeta gwe gugenda obatwala bagenda olugenda ate ne guno ani chairman wa district MP jagala bwa MP wana wali Irale Kiyaga kati wuliraako kati karagawa nze kumanyi ko nze bankubuulira nze bankubuulira oyo mwana mu ngeri gy'okugamba nti wano wakiri mfunye wano ate nawo taddawo nawo tayinza kuddawo kati wali oyinza okugenda wa Kiyaga nti yanaye era wenale magenda kuddamu awangule Gunde constituency yes agenda kuddamu awangule constituency ne Kiyaga taddayo ani ono Nakimwero Nakimwero taddayo waliwo mutala we wakiso wano oyo Naruyima addayo Naruyima na esika kasa Naruyima taddayo baba singa bamulonda tebamulonda Naruyima taddayo Gunda addayo ono we Mityana Joyce Bagala naye taddayo kati gwe sesitole kwa yinza okudda ate Alani Mayanja kali ku ground ne Alani Mayanja bajja kudda abo bajja kudda Alani Mayanja ajja kudda nobwajanga independent Alani Mayanja ajja kudda ne sesitole kwa ajja kudda Mpuuga ajja kudda Abedi ajja kudda Juliet Kakande tajja kudda Nanyundo Veronica ajja kudda anti bonna bangambe nze nkubuulira onyinza n'okubuulira ensonga lwaki Mpuuga agenda kudda nyinza okubuulira omanyi kakati mmwe mulowooleza wano kati abantu balaba Mpuuga yagenda okujjamu NUP nga MP otegeera baali bamulonda nga independent yali wa DP yali independent yali wa DP aba DP abamulonda baragawa bafa tebaliyo ate olowooza constituency yafuuka NUP era Nanyondo yali MP hati nze kubuulira kakati olaba Abedi Bwanika yakugamba nti nze kyanjawukanya n'abasajja abo Bisiyaga alimba kyekyo nedda kyekyo yabawandiikira ebbaluwa baagiddamu olwaliro kakati Trump yajjewo Bisiyaga okitegeera kakati bo boogera ki kwekyo bakyogerako ki what is their stake ate Abedi Bwanika ku ground kwali Abedi kwali ku ground bo tagenda kudda abantu batagenda kudda muwada tagenda kudda nobwembasa esimbyewo tagenda kudda nobwembasa esimbye ulira nobwembasa esimbyewo kino nkubuulira nobwabatezi akoze abali luddawo bali bameka bava ebweru abali awo bali bameka benjagala oyogere ntwali bwe bati ne bwe bati oba kitegeera hati awo nze kyenkugamba twagala bali tutunula ebyobufuzi nga tutaddeemu mutima gwa bukyayi kubanga tegwetaagisa nze tugume kyeteetaagisa nze kukyawa muwada nkyawa waaki okiraba naye twogere amazima tojja kudda tugenda kudda mbuulire omulala mukugambye oba naakomawo waliwo bamuyita
yani Nsamba tagenda kudda owe Kasanda tagenda kudda waliwo n'olwo omulala gwe bakwata wa Makerere bagamba nti waliwo omuntu yafa naye weeyo Kasanda South eyawangula nsu naye tagenda kudda naye tagenda kudda tagenda ati kubereze ku ground imbeera yo yonna Kasanda naye abantu musajja beera ne asala akavirike kakulukulu matovu tayinza oyo tayinza nakuddamu nono gundo we gundi bagenda mukuba ono we Makinde Saabagabo bagenda mukuba bagenda mukuba gwali luddawa Serukenya nabi bamutadde ku ntanda babadde mu meeting omusajja n'avayo n'agamba ono katatandise okujjira okuba nti nno anoonya akalulu kagenda tandika kati gwerinda ogenda balaba nze manyi ate bw'ogenda mu NRM abatagenda kudda bayitirivu naye bo bagenda kuzaaba NRM bagenda okudda kyekyenjawulo okitegeera yo NRM is going to be replaced by NRM naye ate NUP yagenda kubeera repressed n'ebibiina ebirala. Namusajja wanga oyo gowulire tukota bamutata omusange Isaac omusomesa wamitana nota agenda wa Kibedi wa NUP kakati nobwana agenda ate naye tagenda kuwangula nze tugume njogera mazima nze njogera mazima nze kubuulira amazima tugume kiki ekisobola okuleetera bano obutakomawo kiki batakoze anti nze kubuulira bakoze eki abantu bali basuubiramu kiki ekivu ebivuddeyo nze kubuulira nze ndi kugula Josura Muwadda akoze eki Muwadda akoze eki ebizibu bya Kyaddondo East bitegereka unemployment ebbula ly'emirimu eri abaana abasomye n'abatasomye anti nze kubuulira omulimo omukulu ogw'omubaka wa Parliament baguyita oversight kitegeeza ki buli kimu kyonna oba egya gavumenti oba egyaki singa wabaawo ekitakoleddwa obeera responsible. Kyaddondo East ye constituency tali mu luguudo lwa kolansi. Oluno oluyitamu olugenda Zirobwe toyinza kuruteeka ku Kyaddondo East kubanga olwo lwa gavumenti kali luddawo nga kalagawo naye bannange naye mubadde ki genda olabi wafaanana Kyaddondo East yonna nga bweri tena mazima yonjo anti nze kuti yayogedde ku kiriwa yayogedde ku kiriwa Kyaddondo East abaana baali mu kukola ebibuuzo omwaka oguwedde bali ebitundu 6 ku buli 100 ekyaddondo abantu just emitwalo 15 mukaga 3 bweji primary 7 tebakoze toli kyeyogeddeko ekyaddondo East awoolaba ekigoba ttaka kiri Kyaddondo East kyotalabangako twali report yali etwaliddwa mu Parliament ojjukira ebyali e Lusanja mbijjukira olaba abali wano mu Kiteezi kati nabyo mbiraba omanye ekiri eyo wansi eyo munda eyo gwe tomanyi yeeyo waffe eyo yonna n'amavundu ziruddawe ebizibu ebiri eyo biyitirivu twali kyera yayogeddeko yadde n'ekimu takubanga yadde olukuŋŋaana yadde awantu n'awamu nti yeebuze ku bantu kati ebirowoozo byatwala bijjawo tewali amanyi gy'abijja anti kati abeebweru yes abeebweru si be baffe kati agenda akola emirimu gyeyo ebweru twogera ffe egyawano bino byenkugambyeko an oversight as a leader olina okulaba nga local government niweebuuza ku meya niweebuuza ku lwaki ebintu tebikolebwa genda olabe ebiguudo bya Kyaddondo East byonna bifu genda olabe enzikiza eri Kyaddondo East amasanyalaze gayitako buyisi kakati bwe bino byenkugamba si byakugamba nti mbijja mu mutwe gwange it is on the ground gendayo tugume kijja kiti gendayo olabe anti zikubuulidde gendayo olabe kasooka ng'ayitamu yali akubyewo olukuŋŋaana lw'abantu n'agamba nze kubeebuuzaako ku nsonga ezifa mu kitundu kyaffe nzitwale mu Parliament ziriwa si oyo yokka bonna bwe batyo bwe bali ffe tubalaba tubatunulira ate Kyaddondo East nobwe Nigeria era agenda kuyita musi we NRM era ajja kubeerawo opposition naye nga ono gundi nga si yayiseemu nobwe bagimuwa abantu NUP tebakyagibala mu magezi anti yasereba kuva ku bitundu 10 eri ku bisunda 3
Kabene Kyagulanyi okwesimbawo bana bajeyo nyingi nga yesimbyewo ayinza okujayo 12 12%. Mpozi gwe ogena kujja mu Kyadondo East no bwe sijja feel forum for interpreting leadership akabonero family mwana mukyala mu mwana mulenzi mwana muwala mukyala musajja akabonero ko nenga no bwena basize nze sigusenfiira ko nti kyekye no kufiirako no nze kyendiko ndi mukulaba nti abantu baffe babeera bulungi tubeere nga abantu nga tulina kye tweyagaza oba kitegeera naye Kyadondo East yeriyo omwana alemwa n'okusoma nga atalina seeti yalemeddwa okukola ebibuuzo nga talina seeti sinje 25 bw'obanga Kyadondo East atuuka kweyo level anti oweffe omwana oweffe ku kyalo Emijera tasobola nze nzitwalayo seeti buuza babuuzi genda Emijera kitegeeza opportunity nene gugenda kwesimba ewamu nze wonna waffe wano nazimba nina amaka owulidde sabbawo tebampeerawo bwereere genda ewange nze one of the prominent people mu Kyadondo wendi gende gayaza buuze wa Gideon Tugumi oba omwojero labe I'm one of the prominent people nze wange tuuke gayazo ganti nze ngenda wa Gideon Tugumi olabe omuntu atakutwaleyo ndi mupangisa nakamara emyaka emeka abantu bamaze emyaka 2 n'omusobo oba kitegeera tenza gansi siwamu wano wenzalidde abaana nange wendi neri waffe ne wano bayiranze wenjagala we nesimba ninza nogenda ne waffe nenkajjayo nze bobonsaga ewaffe yewa ulira bamanyi gye baava oyo bijirwa aleeta gundi eyo nayo nfu gundi yenfu eyo gyaleeta eyo gundi ye programu gyaleeta nsimanya abasoga bakole nga abasoga abagundi nfu yetandise bijirwako esimba emirundi 3 abadde yesimbawo n'omunyankole lwaki wadde tebamuwa nedda nze bijirwa is my mukwano gwange in fact member w'ekibiina kati nsuubira kuba member w'ekibiina kyaffe ekyafiiru naye nze nkugamba yakesimba emirundi emeka abadde yesimbawo n'omunyankole abadde amuwangula oba musoga katoleeta 2 okiraba bweba bakubba buli kibiina kyo giddemu akati enteekateeka yammwe ya Peace 2026 eri etya Tugumi Peace P26 yo egamba okulonda tetugenda mu kulonda ate abasajja nga bagolodera amasuuti bagamba tetugenda mu kulonda teri kiriyo era temutukaabirira wano naku Kyagulanyi tuddamu kukaaba tuddamu kuleeta misango emirala mu kooti y'abantu kubanga tonna gy'olaga tonna kyogenda kukola akalulu kano kabibwadda kagwadda Prime 7 kati n'amasuuti gagenda okulayiriramu bagagolola dda kati naku zino ayambala byeru ndooza ne suuti kuluna agenda kwambala njeru hati gwe simanyi gy'olaga olaga musajja wattu muve mu kalulu kano tweteekateeke twongereyo gavumenti oba amamemba ya palamenti baani bonna emyaka emeka 3 nga bwetwetereeza emyaka 3 egyo bwe ginagwako mwenna abakasavinga okuva mu myaka 5 okutuuka ku 10 mwenna muwummule tuleete bantu bapya eggwanga lyoke litambule naye bwe kitaba ekyo gye mugenda teri kiriyo temutukaabirira wano Electoral Commission yagala bilioni 7 okuteeka akalulu ako bajja zibawa kubanga bo kye baagala bakimanyi Prime 7 kyagala akimanyi yamaze dda just agala kutuukiriza mikolo gyagenda wali bamulayizi owulire bajja zibawa era byabaka mazirinzi oli kaadawe ayinza obutamuguje wakasente n'ayitamu kiringa gwe MS Media nomala okufuna ku sente nondeke ebbali nja kukwabisa ku sente ndala owulidde kati mwe njaga kubabuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga eggwanga lyo likola byalyo Prime 7 yamaze dda okuyitamu ajaganya bujaganya hati mwe muli awo nti mugenda kwesimbawo okukola ki bamwe ba palamenti mugenda kunoonya sente konona sente z'omusolo okiraba mugenda kulwanagana abantu bagenda kutingana olaba kana akalulu kasegirinya kabuzayo emyezi 6 abantu 16 beesimbyewo 16 of them anti era mu lulu gwe nkugambye gogenda kulaba omululu ogugenda kujja mu kalulu konna kawamu ogenda kulaba abantu bagenda kutingana era nze singa nandigambe tulekere na mwandu amaleko ekisanja kino aje akasente muve kwebyo byokumanya mwani gwe mwali mumanyi aje akasente ako kayambe family bwaba n'abawa okitegeera
ezo tegere nti akomyawo emuwa kadi kwaye yakubye press conference eggulo ng'agamba ntimanyi tebagenda kumpa kadi kakati afumbirwe ekyo nakyo kigwe akola ki Segirinya yafa kati alinda ki alinda kadi NUP bwe kyanoonya kati ye musajja bunonyo musajja mwaba bakadeide ababadde obaleksoya abadde wagundi mugendo ofumbirwe ulonyo abaziba kubya obufuzi ona sente meka ayenda kuteeka mmeka simanyi yakubye ne press conference sebeggu byakora ebyo muri mukirabika abagala omukozesa muri abagala omukozesa kati nga balowooza nti anaayitamu manyi mulimu bano ajja n'agamba nkuwayo ebibiri bw'onooyitamu mpa bitaano oba kitegeera bw'otayitamu era olina okuzimuwa gwona osaaga basala amagezi wakiri bakubbira n'oyitamu ne bafuna miliyoni 300 ebyo kyekyo bagulira bakakiiko k'ebyokulonda bagulira baani bakola biki omanyi tekifaayo gundi temala emyaka 5 mu palamenti gali wa kusatu Sebunya owenansana ngari wa kusatu gundi ono wentebe teriyo wa kusatu kati bakola bwe bati box ey'obululu obutuufu bwe baagala babutiikinga ne bubeeramu ni bubeera muri ebiwakiso byakyuka ku screen kakati kati nkugamba bo bubeeramu mu box eyo kati box zino bwe muronze eno babutuuka ne bakasuka eri gasiya buli bwe babala olukabala tugume ni mugambo n'obuvuddewa tubadde eri nga tunabirala kati gwe abadde katugambe abadde ku Kaleerwe toyinza kumanya ebivudde ate eri wansi ebwayise oba kitegeera kati babala tugume olowooza bwayise kati tomanya nobwekugamba eno bagamba ebyenkomeredde sigwalina okubirangirira abirangirira ekakiiko k'ebyokulonda kati golina buyinza ki kati bamala kati eyawaayo sente box eri gye balangirira n'ogenda bw'oba nti bya kisiru nze kugambye oluvaawo ng'ogamba oba tokkiriziganyiza ne bino genda mu kooti bw'ogenda mu kooti nga gatudemu okubala buli bwenyini bwe babala ate obulala bubeerawa era ne basanga era bwe bunga yakuwangula oyo emisango egiri mu koota nsaga nentunula nengaaba n'abazungu nze bwe mba sirina ssente zigulirirawo akakiiko k'ebyokulonda miliyoni 10 nga sirina ssente zesigenda mu kalulu njagala tubale omuntu ayagala okujja mu constituency okubeera omubaka wa parliament tubale ssente zalina okuba nazo ku akawunti kakati tubalire ku muntu nga naye nga mukopi kikwetaagisa miliyoni 600 ku akawunti tubale ziragawa anti ekisooka katugambe kati Kawempe Eyekyaddondo ziri 2 gundi ziri 238 polling stations buli polling station kanjibalireko abantu 2 be bantu bameka buli ziri polling station 238 tuba mu kumpi katugambe kali 5 katugambe buli muntu omuwa mitwaro 5 ze sente meka abara bananga genda okwesimba wali ati yandi tubalidde jangu sembera kumpi atubalire yes agenda kwesimba wo agambale muleko oyo yandi zene datubalira ye atubulire emityana gyagenda ulirano zinzo sinazibala nezinzo okura kumpi ziri mu bisatu kati buli muntu nobwo mu emitwaro 5 katubale ku bisatu Oba milioni 27 n'emitwalo 5. Kubali 5 milioni meka 27 n'emitwalo 5. 5 olwe lunaku lumu oba kitegeera beba agent abo bagenda kubeera wali ate tuwaze omuntu omu kuliko kulina okubeera kwa abantu 2 ku polling station kubeera kwa abantu bameka 2 kati ezo zibazeemu emirundi 2 ze milioni 5 meka kumpi 5 5 nezigwamu ze milioni 5 net 5 net kakati ezo ziteeke bali kati ezo zikola ku lunaku rumu kakati kuliko bano bakadeyideyi abanoonya akalulu abasagula buli omu balire emitwalo 5 twetaaga y'abantu yes twetaaga emiruka giri 17 twetaaga buli muruka nga mulimu wakira abantu 10 emiruka 17 emiruka giri 17 abantu 10 okunyikiza obulungi 107 tumawe emitwalo 5 buli omu
sente milioni 8 n'emitwalo 5 milioni 8 zigate kuri ezo no saruna kurumu nejukira bana abasagura baka ababanonya akalulu baki bakora mwezi mulamba kati multiply that by 30 kibare by 30 mwezi mulamba by 30 mwezi mulamba 8 n'emitwalo 5 asatu zibameka sente mpiti milioni 2.5 gatako kuziri gatako milioni zizabadde 5 zibamekao 5 sofa tuna milioni bisatu aha bisatu mu 10 akakate ezo ziri awo twagara ebidongo bigenda kuba buli lunaku katubarira omwezi yes mwezi katwara omwezi anti nze mbara kitono ogambye mbare mu kitono bara ebidongo bobo ofunye ebidongo bya sente ntono buli lunaku giri emitwalo 15 bazaamu enaku asatu twalo 15 tumesemo enaku asatu milioni 4 5 kakati kwezo sente baza kwezo sente ate kuliko MC kuliko bani katware 5 abaliko buli omu katugambe bunako mu emitwalo 5 kati 5 zino zibadde milioni 4.5 bali ogambye abantu 5 omuntu mwoye emitwalo 5 buli lunaku emitwalo 25 emirundi 3 zibameka emitwalo 5 katuja zigata kaloja kusigara ogata abantu abo bagata kati kakati ekirala wetaaga ebipande wetaaga ebipande tukubise ebipande bimeka tugenda kubisa ebipande kati nganza agende cha Dondo East netaaga ebipande wakiri buli muruka mugendeme ebipande 10 oyine ebiruka emeka nile miruka 17 times 10 gumuka sanvu buli kipande ogenda kikubisa sente meka naye yandi tuyambe banange M2B yandi tuyambe kikubisa nusu 5 okuba bingi kunasa baso bikku tebakikubira 5 tebakikuba tukuba F3 nusu 10 nusu 10 tukubisa nusu 10 nusu 10 emirundi gumuka sanvu milioni 17 ebipande byoka gundi zonna ebipande byoka kakati ebyo biveeko wetaaga amafuta agabuli lunako okutambula ne bano tugabalire buli lunaku tubaleko emitwalo 3 buli lunaku emitwalo 3 bazaamu times 30 ogambe ya mtwala 3 times 30 zemeka milioni 9 nazo zigate nesi chiwanti ziri 9 zokka naye kanewe kale bobagate kakati twetaaga okulya abali ku tiimu abali kuki mulina okulya mulya sente meka olunaku buli omu ajja kulya 15 zibale anti nazo bali abo bangi naye katubale kale 10 chinzo okulya bana wakawo babereyo tebavaayo nemmere bali naku tuba tuli emitwalo 5 tukubisemu na kumeka 3 nako 3 tuba tujalya milioni 15 zona zigateko tukyagenda no tukyagenda tonagenda kubafiiriddwa okulekeza ezokuziika tonagenda mu kereziya okulekeza okuzimba ekereziya tonagenda mu kanisa tonagenda mu mizigiti abantu bana bakujja kwagala school fees mu kiseera ekyo kyolimu ogenda kubisayo t-shirt kubisayo t-shirt bwe kiba ekitono nze kya Dondo East netaaga t-shirt nga 10 ntini ezo ntini meka t-shirt 10 zigenda kubasajja bokaboka kati meka 15 buli t-shirt ya mitwalo 2 n'ekitundu emitwalo 2 n'ekitundu teekako za milioni meka dindako t-shirt 15 t-shirt yebiri kitundu mekao milioni 10 kakati nze kyenkugamba already twayingidde dda milioni meka 6 ataawo ng'okekereza kubanga n'emmotoka z'okozesa mu campaign tobera na motoka emu weetaaga emmotoka nga 3 okukola campaign obulungi zeetaaga service tetunagibala
oba kitegera wetaaga amasuuti gona yambaro rabikeko bulungi esuuti si asiri esuuti si esuuti ate kwebyo waliwo obubaga bwogenda okutegeka obubaga obutonotono meeting si wano okulya bicepere ono naali abakuwe gundi bakulye ecupa za bia zisingane bagule soda otule sootya buli wogenda mulimu abasako bolina okulekamu sente mulimu abaki oba kitegeera amazi akatonda mu ggulu bwogenda nga toweza sente waakiri mu ntandikwa nga toneewora nga tolinaako miliyoni 3 ezitandika bagenda kuzirya n'ennyumba yo gitunde ate togenda kuyitamu nze kugambye kubiri ate nze naagenzeeyo nyimiridde ntya okyabalabira mu district wesizifune sigenda kwezo tetunabalirako 10 kye tugambye kyolina okugulira abakulu gye bayita finishing bwetaaba munze kubuulira amazima bundi yatagenda kuyita munse gumire Kibedi ali aragenda ya mumezi sematiko yamuwangula n'okumuwangula naye lunamu finishing bw'otabeera ne finishing nkulayira bw'otaba na finishing milioni 25 10 utandikira mu 10 ate mwezo tobaliddemu za kaadi abeni UP bakubalira mu 3 mu 2 togenda mu kawumbi kono bw'oba oyise mu kibiina nga NUP kebe ne NRM mukamifu ke NRM nako kokka mukamifu ke NRM osasanyiza mumeka kati nze ngenda netula nengamba kati bw'oba omugezi ng'otegeera ogenda mu kintu ekyo nebo olaba MP2B usoko mubuuze olina meka ofunayo meka mu parliament bwobango kakati mu parliament olina okubba olina okusala amagezi okulanguza sente zo olina okukola diiru zi mu parliament kyovala abana abaleeta bino tuyisizeemu kino mulina kuleeta ku sente bano zigundi zino simanyi department simanyiza government nga tetunakuyisa budget olina kuleeta sente babeera mu diiru era badiira be baliyo babuloka be bajuddeyo ze tugume sigenda mwabo era nze sinza kuva n'engamba nti neesimbyewo nga sirina sente nze kugamba nsooka okufuna 10 ekyawaka kikoke by'okulonda ekya finishing kyona nkimuwa in advance yena abeera nakyo ekyo ndaba nga ekyo eno mwegiryagira munoonya akalulunga ngeri twamala dda ntuula nabo n'okutiikinga buno obugu bagenda okubala obutuufu tutuula ffenna mu woteeri emu ekyo bayitonyiga amapensa agago twanyize dda amapensa twaganyize tuli ku finishing kati oba kitegeera ati gwe buddamu ebyo ebyokusaaga ebitali mu magezi oba tolina kyokola so kati omuntu ayagala akalulu katandikira eno mu register register eno gye tuteekamu n'abantu abatakoze eki be mutamanyi eno mu register eva mu kakiiko k'ebyokulonda tekali kugamba buga nti n'abantu bagende balo amapensa mangi aganyi gonna mangi ze kugambya akalulu kagenda okutuuka okukubibwa nga kagwa dda nga iso emanyi nti ono yagenda okuyitamu ekawempe ono yagenda okuyitamu wano iso ekola omulimu gw'amaanyi bonna ebakolako kye bayita background check vetting gwe bataagala mu palamenti oyingira n'obwoba ofaanana otya gwe mulaba bano abayingira babaleka ne bamanya nti ono ekizibu kye tukitegedde bakazi banaafuna sente ajja kubeeranga mu loogi buli kaseera ne bakuleka ne bamanya nti ekizibu kyono tukitegedde mubbi muye ayagala sente ne bamanya nti oyo ajja kukola diiru ne bakuleka bwe batyo bwe bali baba amaze dde okukola gundi yonna kyova babijirwa mirundi 3 tebamuwa siga ntalina maanyi take naye bamumanyi singa alemera ku nsoma bamumanyi baga nti bwaga ajja kututaawanya toyingira nze tugume nja kusiitaana nobwe mba mpangudde okujjako nga na milioni 10 kiri kyenkugambye nja kusooka okukiteeka yeeri n'abalaawo kati ne mu kooti toyitayo nkugambye akabokisi kali ke bamaze dde okwebalangiridde n'obwogenda mu kooti okuddamu okubala bwe baleeta ate n'obwogenda olina okuwaabirirako akakiiko k'ebyokulonda ko katuuka eri ne kakuvaamu kati olina okusala amagezi okulaba nga presiding officer gwe bagenda okuleeta omulina kwa kakwati anaba deployinga oli omukuru gwawe 10 ba deployinze bano babo bebagenda okukyusa ki enamba wano mukujuza mu final gundi eno gye bayita declaration form bw'otwala yakitupuliwe n'asigaza eri okumanta abantu bano bagezi ne sigini kyayo baba bagifuna dda nga gundi eyo eya gundi oyo nga ku gundi kweziri sigini kyazi yanagenda okubuuza sigini ki Wala byako nga bayita presiding officer jango obujulize. Owa atinga ebintu nza kubuulidde akalulu tekakyali kalulu
tekachari gwe wetaaga sente zokka n'amagezi okawangu n'amagezi okawangu buli presiding officer agenda kubeera polling station nga erinnya lyamanyi lya Tugume erinnya lyamanyi lya Tugume mwe mugenda kubara mubare mukoleki muteekaawo mujaganye muduke omanyi mulina akajanja abantu bawano katugende tulabe ne constitution ne gundi eri bwekoze katone gundi bwekoze wano nga yajuza bibye mugenda okutuuka eringa ebiriyo birala ono musasure yasasulwa in advance nori musasure atari ku order z'omukuru mu nkora kinze Tugume nendayira wali nengenda mu parliament wado okute kya kusatu yadde ne kyokutaano ne kwa addressing nga honorable yadde ne kyokutaano nyingira parliament nze Tugume ayakulembedde nga tasobola na kuwunya bemba muwakana mu mpaka wumbi mulabe nyingire parliament nze Tugume sigenda nze Tugume nga wapadda sibikuba ne mu constituency sigenda nteeka obutesi linnya lyange kubanga manya amapensa baga ninyiga amabendi kuti lino wala lya red no nyigano green bwe lyaka blue no lyo no lijako gwe abasajja abagala ogenda mu parliament balina ekyo kimanya bwe bati bakitegedde ate bona bagendayo abamu bateeka mu sente abamu baganyiga abamu babaleka bulesi olw'ensonga nti waliwo group eyajjanga ya NUP oba opposition naye nga NRM bane ebigendererwa byabwe jukira Uganda alina ekifaananyi ekibi ng'ensi yonna ng'egamba batulugunya abaki opposition nga balina okulaga nti opposition kati yaleese abantu era bamemba parliament bawera bwe bati beeyongedde ne batuula ne bakanya ne NUP ne bawa ssente Bakyagulanyi ne bagamba muleete bamemba parliament abo bonna Bashir Kazibwe Banyekwabo Babisekezi bonna ababateeka mu ssente ye General Sare. Are you sure? Ate kati nze kugamba nze Tugume nze nakugamba nze ndi fugitive. Yesongola kya wandikira ne balukwago bubaluwa. Kati ne lukwago meeting eyo yagirimwe. Kati basobola okuvaayo ne bagira lukwago yagamba nzize ngenda kutwala mu kooti atubulire namba y'omusango tuguzuukuse eriwa. Guliwa bwe yagamba ntakuteyo nti bamwogeddeko nti Sarage namujjako ogundi. Je guli. Yali awabira New Vision. Je kati je guli. Teguli. Kati gwaragawo. Nese muju yasirikiraawo. Gwaraga wakati. Omanyisira je yangamba nti buuza luutu. Luutu ye abatwalayo nga bakava mu kaluka 2016. Obutatekawo kayombo mu Kampala kuba nkungana biki. Buuza luutu nangamba kituufu nze natwala lukwago ne banne. Ewagundi. Ewa Sare, wa General Sare. Bafuna sente. Baturawo no moteri ya Kigongo ya Haji Kigongo awo Maya. Maya. Je batura ne bagabana obuwumbi 9 eggulo limu bweriti nga Kyagulanyi kwali nga gundi kwali bagaba obuwumbi 9 ne gundi ne mawo yali tanayingira mu government ne bagabana endagano yali bweti nze je namanyako nti DP yali esazeewo efrontinge Kyagulanyi nga presidential candidate. Yes. Ne mawo asigale kuba presidential candidate wa DP. Yes. Mbu ne bayita Kyagulanyi emayeyo waliwo mbaka parliament asuleeyo n'ogamba oyo ali mu kulimba kyayagala okukola ayagala akuteke mu kibiina kuvulugiremu kati nze kubuulira ebintu byonna byali ku byali batuula ne bafuna sente bavaayo n'obuwumbi 9 ssaawa 10 ez'ekiro ati gwe nze tombuulira ebyo uliri tombuulire bali bonna kusaagamu nze mbagambye okwesimba genda weesimbe bayira wenze ndi consultant amwe political consultant oyagala kwesimba ludda wajanga ombuuze nkubalire bwe kinaakolemu kiveemu kubanga ze byenkugambye bibeera muki byebyo sikubaliddeemu abagoma weebali abakadodi tonababala ebidongo mpozi twabibaze naye akadodi kanjawulo si bidongo biri bya musiki na muzindaalo naye waliwo kati abadogo abagoma oba mazina maganda oba biki nabo weebali onenabo okubasasula sebo akasente awaka ne balinyirirawo biriwo byonna ebimuli ne babirinya toyi ne bajiba abamu bagipamba ne kunguru omanyi gwe tisokundi gundi gyofuna gwe ngo weesimbyewo tubaze bino byaba bano omanyi bagenda ku mikolo okwogera emuso omunyigayo kantu ate n'ekyo nakyo njagala bakimanye onokuba ng'osindise ttiimu in advance waliwo yafudde nti ye anagenda okwenti gundi yasoma ebirango kuki oli n'agenda nga bukyali n'amusimba ezize ate n'omuwaayo n'etaano osooka n'omusimba omutwalo ogugwe ate n'omuwaayo n'emeka egy'okulangirira guli si gwakulangirira
banange nga tukyali wani mu kufiirwa kuno tunako ne mu MP2B ajja amaze okunkubira akasimu nga bwatunda katoki bwati yankubira esimu ntagenda kutuuka nayo kutuuka kwe tazengalo nsa ng'abalala bwe bakola emitwalo 5 gyatuuse dda embugalo ne zivuga byakusanga kwe gwobiyita byakusanga oteeka okubeera strategic buli awafiirwa wateeka okubaayo nga yatuuseeyo n'etaano nga weegiri ate agituusa alya 10 atuuse 5 alya 10 bw'otamuwa naye ze nazaazirya ate eri n'oswala nga tezituuse kati gwe olina okumanya okitegeere olina okumanya bakukuba muganda wange jukira wali twabaza ebipande ebinene ate bu hand bills ne bustika bwe bateeka ku motoka bustika bwe bateeka ku motoka ne bustika bwe wabbe ababoda bo abawaze abagenda okutambulira kwa mafuta gamu tetunaba anti kali bo abana kuba engombe ngojja ababoda kuliko abantu abalina otula ku pichipichi ezo ate nabo babeera basasule bwatebera basasule baba bali emmere gwe ganda okubawa emmere olabe enkyaba genda kukuba mu mawulire balina okulya emmere gwe ganda okubawa emmere nkugambye ewuwo buli kimu bakirinyirira emmere yonna bagirya neffe eyagira naye bamusala ne bamulya tosigaza kantu yoyagala okuwomba kafala nze nkubuulira nze tugume nze mbitunula bwenti nembiraba nembitunula bwenti naye nze manye kiri mu kintu ekyo nkimanyi nze nkimanyi ate wobeera n'abantu abatakwagala ba opponent bo bakusindikamu abantu ate ne bakukama ne bazikujjamu ati nze bwemanya nti ngenda kwesimba ne muganda wange musomesa kyenkola nfuna manya abantu abamuliko nenyanguwa mangu okufuna abantu bo mu kitundu ate nga basoma obusomesa bamwegateko mu bwangu nga bange nga bange omuteka mu bambega banina okumuteka mu bambega ate musoroze banno musoroza kati ideas zonna byonna ate ne bandeetera eno abamu bayita ku simu abalala mbasinkana kiro mulimu nabensinkana ne balinnya taxi nze nenvuga eyange ne mbasinkana e Kampala obadde ekigwe tetubaze tournament kati ate nabala tournament kati nabadde yategese tournament nasindika tiimu yeetabamu bagijje mu nekyankalanya tournament kandi ozo okiraba tiyagasi navuga ebintu nebikyankalanya bagamba eyo tajja sola ate olabe kawempaawo nze tekiŋŋaana okumanya nti kakati NUPRS egundi nze abantu bange nembambaza ovuro bona ne bafuuka fuutu soja ne tulumba ennyumba y'opponenti wange ne tulumba emmotoka ye ne tugikuba ne tujasa bonna okkeera ku makya nga byonna twabyasiza n'ebifaananyi nga biri babikutte nga NUP yabikoze propaganda gye twasoma egyo logic and propaganda amwe propagandist ati ati nze ogonda kkeera ku makya nga bafuutu soja tebakoze kawempe tokirabangako nyinza okukyayisa NUP ne Kyagulanyi notaba yadde abawaka lunaakamu ayayayay bakubasajja ffe tuveeko tulina logic ebintu tubibalira ku gundi kuno ntubala ntugamba nti kakati wano bwenjira bwendi ekyo nekikola bwe kiti so kumpangula nga ndi mu kalulu gebayita amapesa g'ebyobufuzi mupesa g'ebyobufuzi oba kitegedde sireeta lole yakawunga nenjija mu gundi nga ya $5,000,000 nenjireeta nentuuka wali ne bagikoleeza omuliro nenjisasula yabadde atuleetera akawunga ne bakwokya ate bakwokesa babadde mu gundi ya NUP baabo badduse bagenzi obawaawo n'ababusimu ne baako n'abambadde gundi awo n'ebigundi babyesabise bwe bati n'abakwata ogenda kujja boto MS media ng'efulumya aba NUP bookeza loole badde leeta akawunga nga nze nakibaze nti lole yabadde nkadde gajigenyegenya $4,000,000 n'akawunga $5,045 nze ngenda mu parliament kufuna $5,000 ng'ombuulira lole gono obadde golo mu bintu byakusaaga eno violence kata akalulu katugendamu ka logic ka propaganda violence okitegeera byebyo ate nosabitulaba bikola byo tobiraba okuba n'amagezi ag'enjawulo n'abantu b'okuŋŋanyiza gwe kennyini bakuba emigo gwe kennyini evuge musaasaane story evuge ne bagamba nti bannanga abawagizi batuguma babadde ku kisaawe wampeewo kyebabakoze tekibanga naye nga ababakubye wekuwapangisiza babakubye anti era kati ate bababeera baliwe kati nze nyinza okuteekamu ssente mu mawulire naawe nze propagandist munamawulire nze nga nteekamu zaaki
tukunga abantu 1500 bibera kuri wampewo batandika okuyimba tugume nendeta abavubuka 200 mbajja wano wansi wano mu kisenyi bambadde gundi zonna bambadde batadde ku mutwe nabale bakube emigo mwene bagenda okukutira bone musasana mugenda okugira kye batukoza abaana be NUP badde batuta batumarawo enchambu bawakalulu muno mwe byofuzi mbita bya birimo atakurekera tomurekera ebyobufuzi tugume tumaliriza owulidde tumali ate kira nze njagala ki wana badasuzira okubera nga otulava tukomye wano lero ne Gideon tugume bwe mamuneta agolulala mumpite nze ngenda kuba consultancy y'ebyobufuzi yabwerere njagala mundeetere member wa parliament abesimbyewo mugaiti onayitamu tayitamu mumpa wiiki emu yokka nemba nga namaze dde okola analysis yonna nembaleetera ground nga bweri nenanayitamu ate gwali ku ground gwe tuweereze message teekako mu comment nti wayogedde ku gundi tagenda kudda naye agenda kudda nti wayogedde ku gundi tagenda kudda naye agenda kudda ku ABC naye bwebyo byonna ogenda bikola bwotyo ng'abasinga singa bano balina amagezi abeesimbyewo benjogeddeko balinoonyezaayo abantu abateeka comment ku mukutu guno ne bafuuka basubscriber oba kitegeera nga be bateekako ki comment naye nga tibo tebabikola bajja bali parliament bali mu AC wana badasuzira okubera nga tukomye wano leero ne Gideon tugume tujja tandikirawo nakuume